Yote mikusawa? Jamsa. A sample of the division I did for wote miguu pande. Siku ya leo ilipangwa na wakubwa wetu kwamba tufanye kazi kidogo tu kwa eneo lenu hapa. Been here with you for all this period, lakini sasa muda umefika, ameenda kusafu sehemu nyingine. Wakati ameenda kusafu sehemu nyingine, tukasema nana mbaya tena atakuja kufanya kama yeye. General Stephen Mugerwa yamekuja, but you shouldn't use your medicine to treat the patient. For us in UPDF, that's the belief. As long as the mwananchi is okay, hata tukilala bila chumvi. Tumeelewana? Kabisa kabisa. Bila chumvi tunakariona kwa sababu mwananchi amelala vizuri. That's the strategic weapon we always have as UPDF. Our cooperation with the wananchi. Kwa sababu they know we are their friends. Therefore there is no need for worry. Wengine kama mliangalia vizuri juzi. Yes, without kepsa. Start with the official stamp. This is the commander official stamp. It is valid for The latest? Yes. Okay. The latest. But we should do some. Have left for us, and it's the challenge among us, we staff officers and commanders. What are we going to leave behind? Kama angekuuliza huo mkululo, sisi tutawacha nini hapa? So naomba tena turudie, tupigie afande makofi kwa jengo muhimu hii mwenye kusawatia sisi. Came here as twice ya General Kawaga, you remember? Alafu baadaye akanikabidhi office tarehe 8 August 2022. So tumefanya kazi nzuri. So far I think General Stephen, hii watu ni watu wazuri. Ni watu wazuri sana, and I know namna afande amewambia pale, they are ready to really work with you. I just want to re-echo my voice again, that what afande has told us there, that he called it an animal teamwork. If you do that, I know the best will be there. General, I want to wish you all the best that there is. You have a wonderful team of people here, and I know they are very willing to work with you, from the lowest cadetship to the brigade commander. I honor to invite the division commander, the general, to come and address this gathering. General Stephen, sir. Not talk much, because for him is going. For me, I'm remaining behind, so I think a lot we shall be discussing. My name, I'm General Stephen Mugerwa. I'm the new division commander. I'm new here in Kakiri, but all in the army, everybody knows me. So I'm ready to work with everybody. My brother, RPC, DPC, RCC, all the team of the division who are remaining behind. I work with everybody. I had one of the players saying that the new division commander
I think he'll be good like Afande Semwanga. All the world Afande Semwanga is gone, I'm remaining behind. So I work with him. So thank you very much, Afande Semwanga. You people, I'm ready. I'm going to work with you. I'm coming from that hill. That's our place. So even if I'm going home, it's just across. I cross here. I can even just cross swamp with legs. I'm at my place. So our people, the RCC, sir, we shall be coordinating. My brother RPC, DPC, I think we shall work together. The prison represented, I'm free, my officers will be free all the time. Nze Major General Francis Tachirwa, ndi mumyuka wa komanda aduumira amajago ku ttaka. So tubadde wano Kakiri ku matwala amakulu aga division esooka mu UPDF nga tujjulira sibe abajulizi nga tulaba abakulu ba division bwe bakyusa ebifo by'obufuzi. Eyayingiddewo ye Major Brigadier General Stephen Mugerwa nga alivula Brigadier General Joseph Semwanga. So mukwogera kwange eri bombi nabagambye nti obufuzi kintu kikulu nnyo, kubanga oteeka okulaba nti abantu bakola ekyo kyosaanira okufuna mu bo, ate bwe batakikola kiba kijja kutaawanya nnyo. Naye bw'oba okulembera obulungi ne bakikolera, awo mwojja essanyu, era n'abo b'ofuga ne bakugamba nti oli musajja mulungi. So nemwagaliza buwanguzi gy'alaga, kubanga abantu abo si bangu. Aba Al-Shabaab, aba Somalia, nemugamba naye lwakuba abadde mu tiimu wano nemusobozesa okukola byayagala okukola, ate n'abiyitamu bulungi. N'eri bw'aba agenze n'omutima ogwa tiimu, nagwo bajja muyamba babikole wamu, babimalirize nga talina kizibu kinene ekimutawaanya ku mulimu. Nenkyukira ayingidde mu kifo nemugamba nti teamwork still yeneemusobozesa kumala kyonna kyasuubira okukola wano. Oluusi mubeeramu okukyokoozebwa nga mu Kampala, bannabibiina ebyobufuzi oluusi bagenda ne bakumamu abantu omuliro, kwekalakaasa biki, naye bwakuuma buntu bulamu kiyinza omuyamba obutafuna simanyi solution mu Uganda tukiyita tutya, okusalawo mu ngeri entuufu. Nempa ekyokulabirako ky'omupoliisi ono eyali ku luguudo ng'akola omulimu gwe, naye mwana muwala n'amukuba oluyi. Singa yali muntu ow'obusungu bwe yali awulira mu mutima, omuwala oyo yandifunye obuvune. Naye omusirikale yagamba nedda, kino tekijja kunzija ku mulamwa, ndi musirikale, oluusi nkwata mundu, oluusi nkola biki, kankyesonyiwe kasita ensi ekiraba ani atankudde mune.
so naffe tubeerako ebiseera ebyo tucokoozebwa naye netusalamu netuguma tumanya nti byebyo. Nenkyukira abasirikale nembagamba bagondere amateeka ga bakama baabwe. Bwe baba bafunye ekizibu batuukirire mukama waabwe bamubuulire, kubanga waliwo abafuzi abalala ayinza okutuula n'alinda ani ayina ekizibu nga tantuukirira. Bw'aba akireese ng'amukolako, bw'aba takireese asigalireyo. Omulala naye ayinza okugamba nze kati tunatandika tetunakola biki, amateeka gange gaagano. Bw'oba ng'oli muserikale wange saawa bweziti nkwagala wano, simanyi mu budde bwe buti kola kino. So engeri abantu gye bafugamu ebeera ya njawulo kuva ku muntu kudda ku mulala. So nenkyukira bastaafu abakola ne division commander bannange, ono bwe mutamuyambe mujja kuba mwemenya, kubanga byakola si bibye ng'omuntu, naye lwakuba yali ku ntiko y'obukulembeze bwa division eno. Nabo bamuwe emikono bamuyambe. Nensaba ne baanayinki abaaze okulaba bye tukola omuntu bw'aba awaayo obuyinza ewa munne. Ne mbagamba bannange, tulina abakozi b'ebikolobero eyo mu society, mutuyambe nga mutubuulire, kubanga bwe basigala eyo bajja kukola ensobi. Ne ku basirikale baffe singa nabo babeera bakyamu tekibagaana tubuulire, kubanga olwaleero ajja genda avuma abantu. Bw'anaamala okubavuma kasita oyo omusirikale tetunazo enkeera yaalwo akubye omuntu siraapu, naye ono omusirikale muzibu nnyo, teyesembereza bantu, takola biki. Ogwokusatu ajja kutta omuntu, lwe bajja okumanya nti gundi oyo yaali mubi. So tebakikkiriza kituuke eyo then tubeere bantu babi, kubanga essiga lyaffe erisinga obugumu mu nsi muno gye bayita Uganda, ffe ng'abasirikale tukimanyi nti esiga erisooka lyerya mwanayinki, then ebya gavumenti bijja kubeerawo, simanyi biki ebirala, naye nga mwanayinki kwe twesigama ne tumanya nti ebyaffe byonna biteredde. Kati nenzira ku bonna ne mbagamba bannange, ekintu nga kino kyekituufu okukola, tukisanyukidde nnyo era kyekituwangaaziza kulaba nti otuuse olunaku n'owaayo obuyinza, n'ogenda ate n'ofuna omukisa, n'ogenda n'onona obuyinza obulala. Ekyo kituyamba ng'abasirikale okwemanya nti wano bye tulina si byaffe, bya gavumenti, bya bantu, bya buyinza, so tubikozese nga bwe bisaanidde. Naye ekyokuddaawo nti simanyi ate nze obuyinza wano wange, ekyo tekikola wano. Magye bakuwa obuyinza n'obukozesa, ekiseera ne kituuka n'obuwaayo n'ogenda okola ebirala. Nembuulira n'abasirikale n'ababuuliriddeko katono kintu ky'empisa mu byenyingiza. Si kirungi omusirikale okukwata akasente kokoona n'akalya ne kagwawo, kubanga ekiseera kijja kutuuka ekimuzza awaka. Awaka bw'oddayo otya? Kati ku musaara gwe bafuna wano nembagamba singa oterekako emitwalo nga 2 mu mwaka ziba sente miliyoni 2.40. Bw'oba okoledde emyaka nga 10 ze miliyoni 24 zisinga kyewandibadde nga tozifunye. Naye buli muntu alina endowooza ye. Nze nayogedde kye nayogedde, oluusi bagamba nti embuulira tefa yonna, ebisigalidde be banaamanya, naye ng'ensi eno gye tulimu ekyetaaga
okwekaza n'omanya nti kyolimu si kyakusaagiramu, kyakulaba mu maaso onooba otya nga tokyali mumajja.